Rida yatekamu ssente. Kakati tutandika wetwakomye ku episode esooka. Nalongo ono alina abalongo baganye twala obuvunaanyizibwa ogenda ku ssomero bagamba bakooye otambula dadi waabwe abatwaleko ngende nkola emirimu gyange bwe batamwagala mubire kati no nze mbatwala bayamba mulowooza musomera nze dadi wammwe baba taliwo temugenze ku ssomero nebyange byengenda okukola muli awo mwesunguusula balongo mwita mwangu tugende musiru mitawole tugende akanyula bukanyule kyava abatwala ku ssomero Nalongo wazira nga kirabika amaka we baali bafuluma ssente zaaliwo kubanga obwana bugamba tebugenda tambula budimandinga dadi okubeera nga butwala ku ssomero kalibwe tuvaayo mu kibuga eyo gye twatandikidde part 1 mwana mwala ono Kobishinje Gloria nga bamugoba n'omwana kyebava batandika otulaga wajja byava ebyo bye twalabye nga bamukuba ttekeze nga tebinnabaawo kaduna mu kyalo wane wali maama jajja wuuno ali wano bw'abigattamu abigattulwa tebiwera abigatta alina effumbiro eryo lyeffumbiro lye naye geze omugambeko nti no litonnya ate gye emyaka tegikolimye kiina kye ginoonya naye gwe mugambeko nti muzeeyo effumbiro lyafuuka kyangaala olabe bwakukolimira nibambi nga layika alina ekyali kitatambula bulungi bwabyewunaganya bambi mukazi wattu kirabika waliwo ensonga enkulu ng'emusinzeeko ne ku bukulu bwe watuukira okugenda maaso n'okwewuunya tuli mu kyalo tulaba the woman akaweerezeeko muno linki akalabeko e Uganda wonna wonna mu matundiro g'ebina Uganda genda ogifune tulaba episode namba 2 bampita mu kibi ku maike kati mukadde ono ateekwa okuba yali alina ensonga eyali emusinzeeko n'obukadde emwewuunyisa tuli mu kyalo ali mu ffumbiro lye tulaba biki ebyaliwo ng'omukyalo oli Kobishinje Gloria tebannaba mugobya mwana kati ava ayita bisirikirwa wangi maama kati firimu etandise naye wenyini tiwafuddeyo bisirikirwa tetumye kaayi nyima mulooza tulina n'amazzi omwana ono wano we waali ewaabwe bisirikirwa mukadde amuyita ono yennyina kyava ayingirawo kadde kaali kakunywa kyayi tegamala nga ndaba mangi yine naawe mwana wange bisirikirwa gana amazzi tegamala ndaba nga agamala kyokka bisirikirwa naawe gana amazzi naye gatumala kyate omukazi ajja omuliro gwasuzeemu kagenda okukwatako mu kyoto nga bavumbisemu egyo emyaka we gitavumbika muliro omanya waliwo ekikyamu naye kyayo yoloza sooka omubiri anti ensene entawanyi kakati omwana kyava atunulira maama we namugamba mama toli mu mbeera ko ye nti ensi mbonyabonya nina ebirowoozo ngenda tulemesa okunywa caayi maama nsi ekyenda atulemesa okunywa caayi akati kyava mugamba naye omanyi ebintu byenjala okubuulira nina byenjagala okubuulira tobiwulirangako era nga tobiwulirangako ndowooza ne caayi tomufumba muleke maama biki ebyo kyava mugamba ne caayi tomufumba nsobola obikubuulira bizito abo bajja wano bulijjo nga bwolaba baganda bwe bajja wano bulijjo tewabalabye tebagambye ku nsonga nti nedda babadde no ku sande tebagambye nti nedda eki maama ate maama biki ate mwana wange bizibu gala kuntwala abaana abo baagala kuntwala bakutwala mu kibuga eyo mu kibuga kyabwe mbu bantwala mu kibuga maama tugenda kugenda mu kibuga maama agala ogende na gwe tebakutwala
neŋŋati lwaki neŋŋamba lwaki temutwala mwana wange omuggalanda kati nno oteeka okwogera ebigambo byewasirikira ne baŋŋamba mbu lwaki wamutuma bisirikirwa kakati mbu baagala mbyogere bye nasirikira byogera ntya nange nentya neŋŋamba nabyogera ntya ulirira bisirikirwa ntya nobyogera kubanga byennyini byakusirikirwa kakati munnange ogenda kutandika obulamu obwo era bisirikirwa ngenda kukulekawo anti munnange twawukanye kubanga twawukana nange nzikiriza nkuleke maama lwaki enda kuleka mu nsi ngenda kuleka mu nsi wekka baganye kubanga baganda bo baganye nkutwala ekibuga olwokubanga okulidde mu bo yagamba baganda bo lwakubanga okuze nabo mwana wange sinze nkuzaala wali ku mulyango nakulonda bulunzi ku mulyango gw'ennyumba yange mwanange nga simanyi na linnya lyo wali wa myezi 9 n'enkutuuma eryabisirikirwa firimu etandise The Woman Part 2 munnange njagala omanye nakutuma erinnya eryabisirikirwa kati lero yensonga lwaki olina okumanya biki bye basirikira owulira amaziga maama gwonzaala yebotuuka mu nsi yamugamba njawukana naawe olwaleero wabula bw'otuukanga mu nsi beeranga n'empisa anga erinnya lye lyabisirikirwa kaakati ekyennaku nandikulese wano nenda wano baali bansuza busuza wulira firimu wano tubadde batusuza busuza era nannyiniwo ayagalawo kyova olaba baganda bwe bantwala ekibuga ate sigendagenda naawe kubanga bakimanyi bagamba kyetukulabiriddeko kimala kyo kyenkugambye kyekyo wulira amaziga maama yalonda mulondi omwana oyo bisirikirwa yamulonda wa myezi 9 kakati tudda eri nanyonjo tewopisita kati firimu netandise gundi omuzanyo guweddewo firimu etandise episode 2 kati omukulu yabuuka taleseewo akameeza awaka wabeera waka era oba olina okudda oba bizibu byenkana ki bubiri olina okudda awaka kulikayo hani ng'omukyali yajja okufumbirwa era yajja okufumba yakulisaayo omwami no matter what teyaleseewo kakyanca oyinza okuba tuwazireseewo nga waliwo ebizibu tozirina naye hani okakasa sente wazireseewo tewazirabyewo kameeza tezabaddewo naawe kale kyo tukiveeko kulikayo n'ekirala odduka buddusi kati nakunya tetwogera waliwo obuzibu tunayogera kati wano tubadde tetwogera basajja muli bulala kiki kye bayita omukazi n'omukyala tudde erina alongo gwe mwana gwe simanyi olina ako akasiruko kabisatu bisatu akasajja kakufuga bubi kasajja konna kekanaku nze ndi wano ninze buno obwana buve ku ssomero tulye lanci oba ojja nkuweemu kibbiya ayina gwakubira essimu mukwano gwe jangu nkuwe ku kiraabu jangu tugunywemu ogwabagagga awaka gubeera mu furiji oluvannyuma abalongo ne bakomawo baleeteddwa omuwala amanyiddwa nga Amumpire Rachel ageeka nagambye nja kukozesa nnyo amannya geeka Amumpire Rachel yakomezaawo abalongo naalongo baakolamu era nga kijyawo ekiri ayina mukwano gwe gwakubidde era ng'akubidde tewopisita amugambye ajje balye lanci amugwemu ne ka igo oba kakiraabu kyonna kyanayagala okunywa kati ng'agamba Amumpire agende maaso n'okutegeka kubanga bali balina okubeerayo n'omugenyi agenda obeegattako ku kyemisana ky'olwaleero tudda mu kyalo gye byawunyidde
mu kyalo byo byawunye eri maama bisirikirwa ate anyankubira essaawa abali wano anoganoga kubutula kati ate oba wattu anyankubira wattu kumbe ono yali eno ng'awulira mu ttooyi naawe gyebale maama bali bamukubidde essimu ebintu nze mbadde maama bamugamba ategeka ebintu bamukima nogera butula bwange nze mbadde n'ebyokonogera wattu ndi mu kunoga butula bwange wattu kunona mwagala okunjirukira yamugamba tukuddukira naye tetwagala tusangewo bisirikirwa fe tetwagala laba maziga tumuyambyeko ekimala mwana wange lwaki temuntutte n'omwana wange kumbe bisirikirwa yali awulira kangende netegeke era maama kubanga wano babadde bababeezaawo bubeeza ngaebyekyalo bwobimanyi nannyiniwo ayagalawo kati maama bamulabiridde ekimala naawe ebisirikirwa oganye okulikwata erinnya kale maama yawulira bubi nga bamwawula ne bisirikirwa naye nga ate talina kyakukola kubanga gyagenda bamutwala kumubeezaayo bawalabe kakati tudda ku tewopisita adde eri Naalongo Naluyange Farida ageeka ono yakolamu bali eno bazimba awaka bazimbawo kalina imagine sente weeri naye lundi olwoba oyagala wetaaga olabe ku firimu eno omanye omukyala kyeki n'omukazi kyeki si buli amera ebbeere mbw abeera mukyala ate si buli amera ebbeere nti abeera mukazi kati tewopisita alina omusajja amuyiribya alina mikwano gye bagagga banaye abasajja bano babba seminti oleeta ensawo noleeta ensawo oba bamubbira mu buutusi bannange oba mbagambe batandike kuzimbira mwanda weya nesimanyi gye babbira seminti naye se bwogambira yingini atandika okuzimbira mu mwanda weya emizigo gyapangisa kati wano nze ndi ku byamati banaye ozimba na kalina daddi yazimba munange daddi azimba kalina kulimbiralimbirawo nakusirioza oli kana akasajja kakulimbiralimbirawo simanyi kakusuza ku migo wena otunulanga lumonde yagagajjo bebakyala nkubulire naye nkubulire sente ye sente tezinyayagaliramu nina sente kyokka tezinyamba gundi gono omukazi mugagga kati wulira firimu kisenge nene enyumba nene nefuula omunaku tuli mukazumu kamu ka bupangisa nefuula omunaku njagala mbeere mufumbo weeremera kasajja ako naawe akalenza abasajja abagagga gye bali omukazi ono mbu mugagga nali ninda agamba nti simanyi oba kanantuusa gyendaga naye simanyi nkaagala naye nze okukagamba obyobugagga byange mbadde ninda ndabe oba kamala oterera naye tekaterera wakuba ffe tuli bamukaddaanyirira obeera onyirira ng'obusajja budde kikalaba ng'omwana omuto ono naye amanyi ekizibu kye gwe nakuba kyali mukawalaba naye nze amaaso agange awaali efeesi waddawo embugubugu kati nze nina kubeera nga ndi mukaddaanyirira munange nono watunula nebanaye okagaza kyaka akatakoyadde ekikumi akasajja tekayina sente akasajja okeesibyeko ukagazaaki okumanya oli musiru gwennoonyirira figa oyina bino oyina buli musajja yali badde akwegomba ulira firimu tekayina yadde ekikumi kayenda nga mbwa zaaki akasajja ukagazaaki kati gwe olwokuba kalaba okaddiye kakulekawo ne kakwana teri mukazi akkiriza bukadde oyo sina nabana kumuwulirako nga yazaalibwa zesikaddiye lwakuba kampisa mu mbeera weti neneekolako lina ebbina lyonna eriyiringuka obuliyingusi riti yatugenda onye abakyala bano bagagga balina n'ekibiina ky'obugagga bano kyokka alina bba mbw alina n'ebizimbe The Woman episode namba 2 twawuka tudde mu kyalo tambule nga bwolaba mwana wange nakulonda bulonzi
akaveera kano kakuwerekere. Munnange ate namwegayirira nti Munnange maama weegayirire baba tugende ffenna tekisoboka. nange sikugobiyerwa. Nange sikugoba lwa kwagala naye nabo baaganye. Njagala olaba amaziga ovanga ku muntu akuzize yakulonda Mwanange era bulijjo aleeta kimugambanga nti bisirikirwa. Munnange sinze nkuzaala. nange sinatya Mukadde naye gamuyitamu amulabiridde ebbanga paka woolabira omwana ono, kutusanga naye olw'embeera yali alina okubaawula. Bisirikirwa genda wabula yamugamba nti njagala empisa ze ziba zikukulembera mu lugendo lwo. Tolowooza byemabega, kulembeza mpisa weeyongereyo. Mukazi wattu yatunuulira maama we gwabadde amanyi nga maama ng'agakaaba naye nga siwaali kyakkola. Tugenda mu maaso. The Woman Part 2 ekutuusibwako mu kibi nga bulijjo. Boss Lady wali mu Damamu ku ky'okuleetera emmere. Bakubire ku ssimu 078 okole order baleete delivery nga bw'ogyagala ate mukadde. Buli kika ky'emmere yonna yonna gy'oyagala Ugandan food yonna ne bw'oba oyagala luwombo. Mukazi wattu ensi yamutandikira wano wennyini n'akaveera ke yatambulako ebibigere 236. Alagewa era n'atuula. Yali ayina otandika ensi n'agambye naleese bakafulu bokka. Reality cinema it's now real. Fredix Motion Pictures bebakuleetedde Naruyange Farida, Matovu Ashrafu, Kobusinje Glory yoyo gwolengera n'abalala nkuyanja bampita mu kibiko Mike. Yagamba Mukama Katonda oba nakusobya lwaki ombonereza essaawa zino walindese kale nenetunya. Mukazi wattu agamba atandikirewa. Njagala olabe Wazira bwe yakaabamu n'agasangulamu yali alina okweyongerayo. Bamuyita Kobusinje Gloria ageeka mu sinema akuweerezanga bisirikirwa. Nennya nno bisirikirwa biba biwanvu nnyo era bingi ebiba bisirikiddwa. Kyova olaba maama yamutuma bisirikirwa nga mu ye mwennyini mulimu ebyama. Kakati ebyama bivuddeyo nti maama si yali amuzaala. Maama yalonda mulonde yamusanga ku mulyango gwa nju nga bazaala ne balemererwa ne basuula awe w'omukadde. Mukadde n'akuza. The Woman Part 2 nagambye nti kabutundu era weeteeketeeka okunyumirwa. Gwakalaba banno basheyalingireko ku link Mwanje Steven YouTube channel kabanana balabeko oba oli awo nabo banyumirweko nga ggwe. Ate mu batundiro g'ebina Uganda mu ggwanga wonna ntegeeza Uganda weeri. Mami! Tugenda maaso kale oluvannyuma ennyo omuwala yali alina okutwala maama we wuno yatuuka wabula agenda otuuka nga bisirikirwa. Maama yali amaze omugobaganya mu bunaku mu bulumi mu maziga amugobaganyiza. Kakati omuwala amukimye yona atuuka. Kyogaba akasunto kategedde. Bambye tugenda kati mu site. Maama yakuba engalo. Mami wangi Mami olwaleero olunaku olwaleero nkuddukidde amukimye aze muyola yena nga bw'ali ne mami bwe tabukiragga. naye munaye ng'ensi entabukidde bulungi era kyafukamira ng'ekikazi ekiganda kigende mu maaso n'okubuuza ku maama.
bakuze n'okubazaala mu bannamawanga kizibu olulimi oluganda kati ku nkya babuuza osiibye otya mama ate engeri gyenakededde okutambula era nkusonyiye nkusonyiye naye bannange okubazaala mu bannamawanga nakyo kyankola bubi saamusamba obuuza osula otya kampala akasimu tukekubire togategedde nkunonye kati amunonye ye yali ensonga enkulu ya bino nti mbanonye owa waligambye mbanonye maama aliko ekikopo ate ekyo tekiwoza anywa bibiri genda naye omwana wange mama agamba ŋŋenda naye ekyenda kyange nkireka mabega kusuya wa wiikisi 2 leka maama naawe omwana amulonda wa wiikisi 2 wetuuse okumufuniramu omugaso ate wemba maama ze soola ŋŋanga kusiirye magi lugero luganda omwana asigale wano maama awulira bamugjamu ekibumba newabadde annyinyiza asigale kyo kitulabiddeko kikoma kyetumulabiriddeko kimala ekimala agenda naye atandika ensi bw'alitambula lisanga bamusuula kati tulolerera ŋŋanga ze genda kulyako magi toddamu nabbirowooza nkutwala kampala jjukira bannannyini maka gano abaatuyamba olaba nabo baatuukiriza nibagamba nti ettaka lyabwe balyagala kati naffe gwe tubadde tulabirira agende yeerabirire nze ŋŋenda mama nfudde ku mulimu ŋŋenda mangu obudde bumpiseeko nkadde yaddamu naagakaaba mbutuufu nga taalabira ddala talina waalese bisirikirwa omwana asigale wano maama ebyo byokaaba biveeko era situka maama weeteeketeeke tugende maama yagakaaba era betwogererayo bisirikirwa yatandise dda maama tokaaba situka tugende obudde buyise maama naawe kugambye ŋŋenda ku mulimu obudde buyise era situka maama tugenda maaso neneyo omulembe tuli katundu kakubiri nagamba eza butundutundu bagiyita the woman ekitundu ekyokubiri mukibi nga bulijjo nze kutuusaako production mu gavana uganda era nga tugenda maaso kakati tudda ku tewopisita nanyonjo twategeddeko ono biroodi kyokka batamanyi ayina akakodyo k'okupima ku makya oba yakasoma mu bayibuli kika kyeno adduka buddusi akaera kupima alo bamuyita matovu ashirafu ageeka tewopisita yeefudde yeebase naye ng'ali akenga bulungi senga omwami onadduka olwaleero luba luweza olunaku olw'omu naye leero teyakkiriza nayibukirawo leero hane ng'okedde omusajja abeera waka kituufu era genda okole ne livaayo kati n'olutalo oluddako lwakameeza musajja naye yalaba n'akameeza akako amagulu 4 era ze bwendi wasaasirikkiriza nnyumba kuweramu mmeeza waka kubanga embasa agigwewo nga mbasereza akameeza nti nze akameeza waka saakagula ate tuleeta kaki mehane mutuufu sikutegere naku kirina laavu kikaka mukimuwa omukwano hane ennaku zino bw'otasula mu ntebe ojja wenoonyiza webakakkabe benu kati gwe ekyo kikubuza otulo bwe nsula kabe benu newa baaki gweolaba ndika akamogo bandika obbwa naye ng'oli bulungi kyogamba ndi mulwadde oyagala kungulira ddagala wulira ebibuzo ne ansa ebiri wano ndi mulamu tontwala mu ddwali okakasa oli mulamu bulungi nkulabikiranga omulalu enewe kati ekyo tukite onkoze bulungi okukita kati sente nandaaliroodi mpozi ne landiroodi gyali ate nno yazenga mukambwe landiroodi yazenga mukambwe muntu alabye
ebyakameeza wandidduka nirandirudi tebamudduka agenda tutekerako kufulu poza abanja mmeka nyingi alayika ayingidde emitwalo 2 ekyatuyamba ennaku zino abadde tabeerawo mpozi tusasula mmeka 2 nirandirudi naye atusalireko alimba tasobola netunda nayo ennyumba yonna self contained nga n'ekirigo kiri munda kale zibeere gumu 6 tasobola tebijja kukola naye naye tunuulira ddiiro kisenge kiyigo mu nnyumba ebisenge byonna bikole ndu naye alabye ne landiroodi kati omukulu ez'akameeza bulijjo abadde atema naye eza landiroodi tekisoboka era agwa bugwi mu ggwande kyakala nange hane ye nga ndyose nenkugamba eza landiroodi nga weeziri sooka omuweekeeze 12 kale mukyala nga agamba ze sigenda zimuwa mukyala banja emitwalo 2 tukwate 12 gye tuba tumuwa zikwate omulinde gye bajje mwennyini gwozimweweere walayinze sigenda muwa bitundu ze mpulira nkooye omukazi n'ayomba buli kiseera gula kuba tubeerawo kale mwongereko egyo tumuweeko 16 atubanjeeyo ena awo nno kiki ate kati awakaseko nekajje za landiredi ziweereddwayo landiredi mukyala bamuweeke 16 abanjeeyo ena ono landiredi naye aba abanja nnyo aba agumiikiriza kati ate akameeza ebya sirias bulijjo nzirukako ndabyeko leero togenda kunzirukako si zange za landiroodi zino kanziteeke nawali eri za landiroodi njagala za kameeza omukyala n'ayimuka ng'alabyeko tosobola kgenda ng'alabyeko akameeza kaakali hane era omanyi bulijjo wekabeera hane wetangudde eno kameeza olwaleero enkwasiza kyava jjayo ekyebiri kwata naye tolinamu mutwalo tonzaayo naawe laba yes naye kale leero zivuddemu leero bampaddeyo 2 ez'akameeza buli kimu kyotamanyi nze landiroodi kakanka nnyo olwaleero ez'akameeza ozirese omusiru oyo embwa eyo temanyi nako nti ennyumba mwetusula yange ate mupangisa gwe gobadde osi nayo nadde rifale bwogyagalira tutandisa ekitundu kyakusatu mukyala jjukira omwami yali agenda muddukako naye yazuukukira mu budde era mwami yali azirina kubanga landiredi yali yeetaaga ssente yasooka najjayo 16 kyava mugamba ze sigenda muwa ssente zino za bitundu mukyalo okimanyi abanja 2 kyoba okola kwata kati gwe kyoba okola gwe beera nazo ajja ozimuwe sobola bino ebitundu nze bino ebitundu sigenda bimuwa kubanga nange mpulira nakoowa ebivumo byabalandiredi yava ayongerako mwongereko egyena gibeere 16 kale ng'olingiza tofunye omukyala n'aba musanyufu nnyo omukono ate guddayo kiki ate akameeza omusajja naye yalaba n'akameeza mu duniya muno ojja zisangayo hano ebyaddala obadde onzirukako leero kambeereko sirias kubanga n'okulaba ndabyeko zino za landiroodi tekuli za akameeza tugenda maaso tulekedde akatundu kakusatu mwanje Steven YouTube channel mwanje Steven Kabanana YouTube channel kugenda ogisanga mugamba muti abaana abali mu biyumba mugamba muti abaana abali ku accommodation
abali Saudi Arabia, abali Kemeski, abali Damam, abali Take, abali Dubai, abali Madina, abali Qatar, nga muwomerwa firimu eno. Agamba ki Madam Boss Lady? Abakozi bonna abakola ku deliveries bagamba omugave abatumide kintu buli kimu. Kati omukyalo ne bamala omuwa buli kimu. Kino kyali kyamake ye yali Land Road n'ennyumba mwe basula. Musiru oyo embwa. Anyway. Tono ye mpangisa abadde asinga okuntawaanya. Kyava agamba no ye mpangisa abadde asinga omutawaanya. Ke kazisasuddeko kadde kaleseyo 16. Ennyumba zange zeetaaga renovation. Wali osuzeeko n'omukazi nga Land Road naye nga tomanyi naye nga ye mukazi wo. Weyita muyaaye. Kati kyava agamba bulijjo omusajja gwe bakuyita muyaaye naawe ne weeyita omuyaaye naye nze wookoma wentandikira. Kati gonna nga bwagalese kubanga jjukira alese 16 n'aleka n'ebiri. Omukyala ye Land Road, omwami tamanyi. Eyo nga tuvaayo tudda ku mabbali. Zampunu bugendo kyanga Zampunu si mutebenkevu wa mutima. Lwaki? Kumbe Zampunu lwaki si musanyufu? Waliwo omugenyi ataasasudde za bupangisa. Bisirikirwa yasuze ne Zampunu era kyova olaba Zampunu teyategedde ku kukyala kwa mukyalo ono. Bambi mukazi wattu ensi yamutandikirawo yasuze n'ambizi. Budde bwazibye bisirikirwa Zampunu ye yamusuzizza yasula n'ambizi. Kati bambi mukazi wattu atalina kyakwebika atalina ki otulo twajja kumakya. Awo we yasula mu kiyumba ky'embizzi weeriira. Ensi yatandika omukwasa obuvunaanyizibwa n'obumalirivu. Njagala olengere gye tulengera tuli katundu ka 3. The woman. Tugenda maaso. Fumbekeddemu abazanyi b'abamanya. Kyova olaba nti kaakati kyolaba oli ku muzigo quality ey'ekina Uganda. Tunulira butunulizi kifaananyi kyolaba olyoka omanye gye tulengera bagiyita The Woman kitundu kya 3. Yakwatiddwamu Kabejja omugave Mukiibi ku mayike. Era ndowooza enkwata gyagikwata ogiwulira. Erimu Siraje Musa Bate. Kyova olaba ngikwata n'obwegendereza. Mulimu Kabaka Kafulu waabyo. Oyo Kabaka Kafulu waabyo. Kyova olaba nkikwata n'obwegendereza. Ne supu yenna n'omuzigo gwonna. Agamba Kivije Emi. Kazi wattu agenda okudda engulu. Yasuze matwale ga Zampunu. Kati yeekanga nadda engulu. Naye nga kyekyetaago kyo kyawedde. Kyetwale gwe kyabadde kyakusula. Mpozi n'otulo tetumanya alirira nnyina. Kati yapakuka asobole okufuluma amatwale ga Zampunu. Afuluma amatwale ga Zampunu. Era Zampunu yamuleka akukuluma. Bano etubasuza tebeebaza. Bano etubasuza tebeebaza. Balabye abantu. Muntu yakusuziza n'otabaako kintu kyonna wadde. Olwote bw'olidde olisuzibwa gwe. Zampunu yasigala atulutuuma. Olwono olw'obuteebaza yafulumirawo. Ebyo nga biwedde ebyekiro byabadde bya kiro. Oyinza okulowoozaamuko nti oba olunaku oluwedde lwe lubadde olwangu
okusinziira ku muganda nga bw'agamba. Naye kakati luno olukedde lwanaamalako atya nalwo. bugenze Tudde eri omugagga Nagagga Madam Nalongo era amanyiddwa nga Farida Nalyande ageeka. Tumulengeddeko mu Bunnayuganda Nkuyanja Superstar. Saagala tamuzabikere dajja luwatutwale ko kano nze saagala kanamwebe Aisha kantamya olugezigezi kano laba nno otwaka otuyomba nze mama bino binyiza kano keekoza owulidde emyaka olukajja buko luva luto kalina olukajja buko. Kakati kyo ekyana ekimu kirungo kigamba nti kyo kikyagala tambula nga siwali mmotoka. Tugenda maaso ampumire lwekyo amumpire lwekyo n'abatwala. Tugenda maaso neneyo mulembe tulaba The Woman kitundu kya kusatu ekina Super era nga tugenda maaso nakyo. Nagamba onkubirako 075 7 2 9 nensobola okunnyonnyola ebisigaddewo gwe kyolina kyonna kyewalegadde okumanya. Kati ku mabbali eno abakyala bano balina guruupu. Abakyala bano bonna boolengera bagagga era nga balina guruupu, balina ne kadifa yino. Kaakati ensonga endala wena okulonda chairperson wammwe. Bakyala bano abagagga balina ekibiina kye bayingiddemu era nga balina okugenda maaso n'okwekolamu omulimu. Beetaagibwa abantu 11. Bisobolera ddala oyo yamanya ge yaani Nanyonjo Teopista mu kibiina kino ekyabagagga abakyala bagagga kwalagalana gwe balondanga secretary n'abawandiisi. Balina ekibiina kye bayingiramu era bayita musomesa asobole okugenda maaso n'okubayitiramukko. yatakiisa ino kuwa fayini oba okuwa ensonga lwaki takiika nga bagenda maaso n'okubasomesa kadifa bwagenda otambula buli lwakuna balina okubeera nga bakiika ne ssente era nga awamu n'ekyo n'abatakiise ajja kubeera ng'asasula fayini awamu n'ekyo n'atatuuka leeti naye bamusasuza ng'era kadifa bw'ozitegeera. sente zirina okutuuka naye banno banyonyolako bakubira ku ssimu n'obanyonyola nti lwaki ensonga eyo lwaki tosobodde kujja. Tugenda maaso nagamba nti otusanga ku Mwanje Steven YouTube channel ayagala okulaba firimu eno yonna era nga baginako obuvunaanyizibwa. Muddamu nga mufuna ssente era musobola okugamba nti okola eddabo oba osasula emitwalo 3 n'osasula emitwalo 6 awo kijja kuba kituyambako okumalayo amangu naye munoonye bannammwe abeesigwa abanaasobolanga okusasula. Okuuma obudde kikulu nnyo kubanga nange n'ebibiina byembanvaamu kati wetaawe 5 zennyini nembamalako eddakiika 3. Osobola okuba ku 075 2 8 10 62 bw'oba oyagala okwegatta ku bantu bano 075 2 8 10 62 awo ojja kuba oyogera ne director era nga abazanyi abali creative tukyabeetaaga 075 2 8 10 62 gwe nawe naawulira ng'olina ekitone oli muwandiisi wa firimu wawulira nga olimu okuzannya ekina Uganda buli karakita yonna 075 2 8 10 62 oba kubira nze nannyini ddoboozi no lyowulira 0755 72 91 54 eno gye tulengera bagiyita The Woman kitundu kya kusatu era nga tukyali kabutundutundu tukyayiriba twakagitandika musogaako ba nti twakatuulira sente esente ezo nze nzija nembalambula naye sinza atwalayo sente. Kale musomesa yali alina ogenda maaso n'okubasomesa amateeka gonna aga kadifa. Abakyala bano beekolamu omulimu era buli gwolaba awo tewaliwo akyanoonya ssente. Bonna bakyala bali abaakolamu
bali bulalamuko mu kigambo ky'ensimbi okuli nanyonjo teopista nalongo nabana abalala okuli ne aida wazira nga bonna bafumbo wadde bakolamukko. Tugenda maaso balina ekibiina kyabakyala bagagga kwagalana bonna bafumbo naye nga bonna balina esente kakati bekolamu ekibiina. Efirimu eno twagala tumanye lwaki yatuumibwa The Woman, lwaki yatuumibwa The Woman. Kati gwagiraba gona amanyi oba onaagituma mukyala oba onaagituma mukazi de mukyala wabula The Woman egenda maaso. Kati n'ekirala musomesa we esente ezo in case nembanga nzizizza mu bwangu nga siwezezza myezi mu. Kati bwe mukola ekibiina nga kadiva bwali bwe mugenda mutereka mutandika ate okwewola byonna omusomesa ali alina obbayitiramu okuyita. Kati olabuuza senga tugenda maaso n'okwewola kati atlist ne mumpole miliyoni 10 mba nina ndi wakuzizza mu myezi 10 oba kale mu myezi 6 nga nkomyawo miliyoni 11,500 naye senga mba nfunye akasente kange akaddiiru nga bwe tuli nti tuli bagagga nga mmazeyo mwezi gumu temunsalirako ku magoba nti era miliyoni 10 oba olina okuzza miliyoni 11,500 egy'etaano kakadde musobola tugiramuko kati kwejo 5 nemugiranga tekisoboka kubanga liri tteeka nagati bano n'abakyala bakolamu wazira ng'ate era bonna bafumbo ag'omwezi ogumu batulengerewa firimu eno gyeraga tulaba kitundu kyakusatu The Woman. naye mugume kimu kwesiga bannammwe ate mulonde abantu abeesigwa wabula bagamba nti mugende maaso n'okwesiga bannammwe ate era munoonye abantu abeesigwa bwe mugenda otambuza nabo ekibiina. Bakyala bano bakolamu bali bulalamuko ku kigambo ky'ensimbi bali tuvaayo tuddako mu kyalo. Waliwo eyasuze wazampunu era naava ewazampunu nga teyeebazizza. Okusula kwa zampunu kwo kwawedde wazira luno lunaku olukedde lwo amazeeko atya nalwo kubanga lwo luno lulala nnyo ate buli lunaku lukyano ebyalo. Yasiriikirira mukazi wattu bwe yali atambulatambula yasinkana akapeera yakanoga kubanga n'ekyenda kyeninyini kyali kitandise okukola ebibuzo byakyo kitandise okubuuza. Bamuyitako Businje Gloria akuweerezanga bisirikirwa mu sinema The Woman episode number 3 era nga tugenda maaso. Nagambye mulimu ab'ettabu kyova olaba ngikwatanga era ey'ettabu. Ekina-Uganda kabejja ekisoose Uganda kabejja kati bonna alabanganga The Woman byongereko kaliiri kakabejja The Woman kabejja. Ntandikirewa Yabuuza Mukama Katonda ntandikiddewa n'okutandika gye kuli naye nga wa gye ntandikidde. Egenda maaso kali yasooka ne yeebuuza nti ekituufu mazima ddala nenga ali mu by'okusaaga sirina waffe kubanga singa baba bakulonda bulonzi mukyalo oli n'agamba nti nakulonda naye gira ogende olwo ewammwe baba waweddewo kati ewammwe wawawaawa nga ate bakulonda oli wa wiiki 2 ewammwe oba ogenda kumanyaawa. Kiba kirungi n'omanya wa gy'ova kikuyambeko okumanya wa gy'olaga. Ono tamanyi wa gy'ava era tulowooze nti ne gy'alaga novi kyekigiyisizza kabejja one of its kind gyava atuulako wano. Mbeera ya kyalo bw'atyo bwazze bw'atyo bw'ali era bw'atyo bw'ali muvi.
nagambye ku bakozi 0752 810 152 810 152 kuba ku 0788 597 226 osobola okumanya ebikwatagana ku babosi redi. Bano badaffe baleeta emmere okugikutuusiza wooli buli kika kyonna kyonna kyeweetaaga, buli kika kyonna kyonna kyeweetaaga. Ngamba gwe omwana wena yava Uganda n'ogenda okuba ekyeyo, oli Saudi Arabia, oli Qatar, oli Dubai, oli Kuwait, wonna wooli mukazi wattu yabijjukira. Mama ng'ebyabadde ebyokusaaga ng'ayawukana naye, naye nga byabadde byadaala, kitegeeza yafunye identity empya, buli kimu kipya. Ne gwabadde amanyi nga maama si ye maama, babadde ayita baganda be, ensi yayimwawukanyiza nabo. Now it's time to face the real life in reality movie. Yatunulira Katonda mu bbanga eyo wadde ali wala, naye nga mutuufu ddala ddala kituufu Katonda, ate nga bituufu. Kati abaali wano enaku musana n'akanyonyi ne kamusalira ezzike, ensi nga yakwefuulidde. Mukama Katonda, kati nfuuse kyolooni ate kya bunyonyi. Kumbe nawe waatudde ekitegeeza waliwo nannyiniwo wano atudde mu matwale ga bunyonyi, kyekyali kitegeeza wali yasuze mugazampunu n'avaawo nga tasiibudde, era n'aleka zampunu ng'agenda maaso n'okutolotooma. Naye Mukama Katonda, olaba n'akanyonyi kalina ewaabwe, olaba kansalidde ezzike, kitegeeza nkalumbye. Kati nze atalina yafungiza makyala yeeyongereyo, naye iwa gyalina okweyongera. Yatuuka mu koona n'abuuza nkwate liruwa, lino oba eridde eri, n'addamu n'afungiza amakyala. Enjala eruma oyo, ennaku bbiri tannalaba ku kamuntamu, wabula kaako okugaaya akafunye kubanga kabadde kapeera, naye ak'omuntamu mpaawo. Njagala olabe. Tulangira The Woman era ng'egenda maaso. Tuli katundu kakusatu kabijja, era olina omugave Mukibi Uganda production, mugave Mukibizi production yekutuusaako. Kakati bwe buziba ate nalwo lutabuka, bwe bubeera emisana bikyankalana, ate bwe buziba gusukka. Tuli yasuze bazampunu, kati kagenda anoonye gyagenda okwesonseka, kubanga bo buba buzibye. Agenda okunoonyaako eyo nga layika si waakufunayo. Kakati yafuuka mayumba mangi. Luli yasuze bazampunu, kati yasuze afunye kasasiro, mukayisi n'agwawo. Awo we yagwawo era bw'ati bwakoze. Ebyokwebika byo binaamulaba olulala. Bamitako Businje Gloria akuweereza nga bisirikirwa. Kakati kumaca tudda ku matuvu Ashraf nagambye njakozesa nnyo kumanya geeka. Wuunadduka neera uli nadde manji w'ennyumba, kumbe bamuwulidde. Asoberanga bamusoberetinga tewapisita nanyonjo n'alyoka naye amusoberera. Leero adduka ki? Taagala leka za kameeza neera taagala leka za kameeza neera. Kumbe leero tekubadde kudduka za kameeza, simu mukulu ayenda.
ali ku ssimu nambazi wendi kiki olina obuzibu ng'okubye mangu kiki kale kyekibadde kikutaasi ekyo kyekibadde kikutaayisa awutaawataawa ali ku ssimu agiriko kumba omukyala awulira ogenda sibanviiri oyagala meka 15 oyagala sibanviiri naye kati naye kyetugenda okukola kalabaye tugenda okukola ate mbanjagala nenkulabako kuba mba njagala nkulabeko olaba otya nga siziweereza nenzija nenzireeta direct omanyiyo nendwawo okulabako ku dduuka nzijewa ku dduuka oba tusinkane wali eri we twabadde jjo awo ku kikomera kanzije bino byonna byonna puroguramu agikola omukyala awulira kale I love you nalyoka nomukyala ayika naye yali ajja asobola ekikomando nano nalyoka alina okuddayo kuba bamulese mu buliri kati omukulu ng'amaze simu aswabuka akomewo zino ennyumba za mukyalo oyo tukono tamanyi kati ava akomawo abujo ulya love buju baby anti hane ogamba otya baby kumaca naye lero ayina laavu maama gyendi nasuzeeyo anyway enjala ennuma kati ntekeko kyayi naye era ntaddeko kati kangendeko ku dduuka nfune ekyokulya ndeete ki nze ndetera mugaati naye oyagala nnyo ebyangwe lwaki omukulu ayagala ogenda ku dduuka akuba paasi asobole ogenda osika n'omukyalo oli gwayogedde naye ku ssimu bayi ndoza gwe bondabako amatu ompita puusi kati omwami teyamanya nti omukyala essimu agikenze omukyala agikozeeko obwa CIA kati nalyoka atandika obwambega mu makase nga gajjamu okutandika obwambega bwe gati kyekiba kiddako onimba nyini mbwogenda kuleeta mugaati kumba ogenda sinkana malaayayo nalyoka ate ayambadde bulungi empale kati kakole obwambega firimu egende maaso uli mukulu asayiridde kumbe nolyoka ontekano nondyokesa akasana wagambye ojja mangu sonyiwa naawe kikazi nakyo kimbadde ku ttaya kiba era kati mulimbye mbungenze kuleeta mugaati simanyi gyekiri ate kiddawa gyekiri kirina gyekidda nilwaki ekikazi tokigoba nze mpulirako oyo okulabira eno biri muyina sente zewantumye mukulu ali wanaaleze nadde ensa ye 15 naawe hani nawe naera nagayingenda kukuwaayo 10 era liyo mpise nali wano kumbe tutsisinkane mukookuna bamusoberedde tamanyi ajjayo 10 aliwaayo kati awo notujja okusinkanira mukookuna naye nga omukulu bali bamusoberedde bwetu bwe badde akatundu akokusatu tubadde tulaba episode ya kusatu era ngaekutuusibwako mwanje Stephen Kabana na YouTube channel mbadde mukibizi badde nkutuusaako abazanyi bo bonna mwebali era nga tujja kusinkana nabo akatundu akokuna Boss Lady wali eri mu Damamu ku mmere okutwalira abo abaana abali ebweru abagenda okuyiiya 10 era nga tubaagala nnyo abaana mmwe abalaba firimu eno muweerezeko ku linki ku bannammwe nabo banyumirwe dawumani mutandike akatundu akokuna nga muli wamu tubaagala nnyo tusinkane mu kookuna era mweraba